Ndimutuuze wano ate nga ndi munnayuganda n'akawangaala ku kyalo kino ku ttaka lino liboogerako emyaka 22 ekyo kyekibira kyange emyaka 20. Njagala okusooka okubuuza ebibuuzo byange bisatu. Tulina ekizibu nga bannayuganda. Ekisooka oluzungu lwe twesibako tetwasoma. Ebigambo ebyogerwa mu luzungu abasinga tunyeenya mitwe. Yes, okay. Neewuunyiza nnyo olwaleero nga tuyimba oluyimba lw'eggwanga ng'omuzungu atudde awo atusekerera mu kintu kino kituli. Oh Uganda, the land of freedom. We have freedom already. Uganda erina constitution bbiri. It's a question. Nti waliwo constitution ey'abanaku ne constitution ey'abanaku. Oli agenda n'agamba nti mu abantu abaawansi abaawaggulu bali ludda. Mu constitution ya Uganda abagimanyi n'abatagimanyi atiko y'ettaka pulezidenti waliwo bwe bagamba nti omuntu bw'amala ku ttaka emyaka 12 waali avunaanyizibwawo okubanga wawe. Nze ayimiriddewo emyaka 22 nepitibwa an encroacher oba ndikiyenje nayingira mu kabada nga nnyiniyo tamanyi. Ekisembayo constitution ya Uganda nga ndi munnayuganda nina n'endagamuntu eriko expiry date. Kubanga bw'ebanga eri expired kitegeeza nina okurinewinga okuddamu okufuuka munnayuganda. Sirowoozangako munnayuganda yali akitunudde. Bagamba tuli mu kunyigirizibwa kwesitegeera nga tetuli mu byabufuzi naye nga tuli banaku. Omuntu nayo amawulire sebo mukama wange goteeka ku TV oluusi boogera oluzungu naye tekimutigiira. Si buli ali awo tajja kuvuunula oluzungu. Obwo bwe buzibu bwe tusanze nti omusajja ajja ne yunifoomu ava mu Uganda Railways Corporation be batunze wano. Kino proof. Omusajja najja n'akugamba nti osimba toyi nti yempa emitwalo 9. Egyo n'ogimuwa kubanga tojja kusaasaanya bulwadde wano. Ffe ne tukuuma wagoni nga abasirikale ba Uganda Railways Corporation si bano bafanda abazzi nga beebasi kulayini eyo nakwatirako wagoni 2 nga bazimenya seminti nga baziyita wali ewange saasasulwa naye olw'omukwano. Owekitiibwa olw'obudde tubadde mikwano gyammwe tuyambe tusaasire. Teesa tetwagala nti ate gundi tateesa mwona muteese tubeera balambulukufu. Nze MC mukyusizza musemange sikulembera abantu bakireko naye abantu abatudde ku ttaka lye mugamba nti lyammwe kitegeeza si lyammwe yet si lyammwe. Mu Wakiso ne mu Kampala be bantu benkulembera be balina obulumi. Tuli mu nteeseganya nawe okimanyi gwe wakyogedde. Bano be bayisa ebiranga ebikanga. Ekibuuzo kyange kiri nti ebirango mubijjayo oba nedda tukitegeere nga tukyali wano kati ebirala byonna biryoke bijje mubijjayo oba nedda. Nze ensonga ya mutwongerayo obudde mbadde nagikanye nga nzashirafu. Twongerayo obudde nabadde nakikubye kubanga gwowa obudde amazeeko emyaka mingi obumu wanga gw'obujjeewa bw'omwongera. Nga kyentunuulidde kyekiriwa okunyongera obudde n'otompa ssente kuva wendi tekinkolera makulu ne bw'oŋŋamba nti wiiki emuvaawo ng'ompadde embalirira ejja mu ekyo kyenina n'okimpa bwe nnemerawo leeta akakumbi onkube nga mulembe gwa UPC.
basebo ne banyabo kyetwetaaga buli ali wano yeetaaga bwenkanya sikulwana nammwe abasirikale bazaawo ne tutya nnyo neteri yakutte wadde ejjinjo dde kasukira omusirikale kitegeeza tulina emitwe egikola egitegeera omusirikale. Ngenda kusaba ebibuuzo ebirala bina. Nze Agnes Kazungu omutuuze wa Kirekulere. Ebibuuzo byange nina ebibuuzo bibiri oba bisatu bigenda direct ewa MD railway station. Saba mukama waffe tusanyusa okulaba mu kifo kyaffe. Ekibuuzo kyange ekisooka ebintu bwe bibeerawo okujja ku ground lipoota eyo erina okuva ku district nejja ekira nejja ewaizaka LC3 waffe oba yabba naye ye chairman LC3 waffe gwe tulina ne bijja paka ku LC1 ne bijja paka ku poliisi y'ekitundu naye MD mukama waffe ebintu bino bizze emirundi mingi naye nga ofisi ezo zonna tezibimanyi n'owulira nti baze bafeesiza omwami gundi omutuuze ku kyalo naye nga ofisi temanyi kiva ku ki. Ekyokubiri ekibuuzo kyange waliwo wadde nga tetuvudde ku bya ttaka wadde kibanja omuntu bw'abeera ne poloti wadde 5 ku 5 nenzija nenzimba nga si yange gwe bw'ogenda enoga nti endagaano yange yino bakubuuza yazimbye oliwa kaakati ife abazza tuzaalibwa kuno tuzadde abantu ina n'abazzukulu ogamba nti tuliwo mu bukyamu waliwo stamp ya LC tulina polling station wano wetwogerera tuliwo mu bukyamu gavumenti ate ng'etumanyi tuliwo mu bukyamu tutya. Ekyokubiri MD nagambye nina ebibuuzo bina ebyo bibiri n'ovuga emotoka ku Saturday teri office ya gavumenti ekola Saturday ate nojja direct MD n'ofeesinga z'omutuuze ng'omutuuze tekirimu. Bannange buli ali wano tuli kuleerwe naye buli muntu alina ebitabo bye yasoma tya akola mulimu ki tetujja kuyingira ofisi yo mukama wange nyamba bwe mba njogedde bubi onsonyiwa naye documents zitambula step by step paka ku ground naye ddala n'ovuga emmotoka n'ojja n'ofeesinga omuntu kinoomu nga ne poliisi y'ekitundu temanyi ne osi tamanyi ddala olwo bwenfuna obulabe. Kati ebyokusooka nze Agnes Kazungu sisaba kituufu ti gutuwa ebbanga wabula ngamba mutuleetere enkulaakulana naye nga tuli kuleere baye tuli banaku ate obunaku bwa mirundi mingi nyinza okuba nga ndi munaku nga olwokuba bwenfuna 10 naye nga ate ku bbali ndadeire inkamu zange naye tukolerera ki tukolera nca leero ofisi ogirimu naye javaamu oluusi osangemu Agnes Kazungu nga yali mu ofisi eyo naye nga ate mutabani waakuze ayagala nze mba muyamba okitegeera. Ekituufu kiri nti nze nolompambukadde bumeka sibwagala wabula nsaba tutwalire eddoboozi abatuuze b'Ekirekulere banaku baleke beeyiye. Bano ffe kyetumanyi oluusi omukulu abadde ayagala kumubuulira twajja tutya ku ttaka biki leero eno mwasooka ne mugipangisa abalala bemumanyi nga RDR endowooza ekyo oyinza okukiriziganya nange bwe mugipangisa abalala obuvuye bwe baakola bwonna temwabulondoola nga temuna kupangisa nga mwami wambulu akyali sitiko inginiya era ebyaliwo byonna ffe twaliwo nga tubiraba. Kati ebiseera ebyo ku RVR ne muleeta omwami bwe bayita omusoga bamuyita Bunayaka era muli nabo mu bitabo byammwe gurupu ye yonna obuvuyo bwe yakolanga sirabayo na muntu akyogerako nga muzze wano oba nga mutukubidde amasimu. Bunayaka temumwogerako ku feezi ya gundi tujja kwewunya nnyo tugambe nti ate ono sivo inginiya abadde ki ng'ovudde ku Mr. Wambulu eyasookera ddala kati ono abadde ki tabuuziza ku Wambulu eyasookawo singa weebuuza Bunayaka n'abalala baliwo bangi bajamadaali bangi nga eriyo Mulaka Kanyankole eriyo Mulasibanye bangi nnyo era abatuuze bano babamanyi naye tujja kwenyamira nnyo okubanga ojja osindigiriza omuntu ate omusindigiriza agamba tagenda mubuuze nze mbasiimye kujja
naye kiro kimugamba nti emyezi 6 baje Nambole waliwo abantu abatawera 20. Kitegeeza abantu abo era okwegaana nti mu butuufu ffe tetwabiraba teriyo na buwandiike bwonna bwe bawandikira abantu tugenda mugamba abantu b'emiti nga mututya okujja okutugamba nga mulowooza tuli babi teri akubye muntu jinjawo era ntonjogeredde bulungi nti wajja wano nolaba nga abantu bali hambo yezo omu kubali hambo era abantu abo singa si kubakubagiza oba kubeegayirira kubafuga obulungi nga bwe musinye mukama waffe meeya n'abalala mwandibadde nga wano omuntu wasula bano abayimiridde wano balina endwadde nyingi nga puleesa biki omusana guno tasobola kubeerako dakiika 2 naye kwerekereza amanyi nti mu maka gange bagenda kukola kino kwe kuyimirira kuno bayinza okuyimirira paka ne bukya kati ekyo nze nsiimye kubanga muze mu bantu kwogera nabo boogere ebizibu byabwe era byebino byetwogera naye okunoonyereza